وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجينا ما سنقول جكانيا مديني يفه كل سنة نجيور منه نقول الوام بقول زوامو مقوانغ لنا نيفي بزا الله سبحانه وتعالى أصود قوانغ تريسام برونجي ate netubanga tukyasobola n'okubanga tuwuliziganya ekibadde kikulu nnyo, naye tugambe nti n'ensonga zonna zisigala nga ziriwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bintu bingi naye insha Allah ta'ala tujja kubanga tutambula mu mbeera emu oba endala. Natusoosa kufanya bali wano tugenda kubanga tutambula nabo, naye katono nnyo. abantu abagezi darul mafasidi muqaddamun ala jalb al masalih, bakulembeza okujjawo obubi ku migaso gye baagala. Abantu abagezi bakulembeza okujjawo obubi ku migaso gye basuubira mu kintu. Sobola okubanga olaba nti walifunye emigaso mingi mu kukyusa gavumenti, naye ng'obubi obugenda okuvaamu mu mbeera eyo obisinga emigaso gyeyagala n'ogumiikiriza olw'obubi okuba nti bungi. Sajja asobola okuba nga alina siringi nga wabbeeyi walyo lwawa ayagala kuwasa muwalawo, nga bwamuwasa buli kimu kyonna ki, naye ng'agenda kumusiga siringi. Ne weerekereza emigaso gy'osuubira mu musajja oyo n'otamufumbiza mwana wo olw'obubi obungi bw'osuubira. N'olwekyo okuggyawo obubi kwe kukulembera emigaso abantu gye baagala, gye twagala. Uganda mugitwale nti si ya muntu omu. Emirembe gy'abantu abangi yagisinga emirembe gy'omuntu omu oba babiri. Njagala kisa bulungi genda siri munnabyabufuzi naye yagadde mbibategeeze nga munnaddiini. Omumanyi omu yagamba nti obubi obubeera mu lunaku lumu olutaliimu mukulembeze businga obulyazamaanyi obubeera mu myaka 6 egirimu omukulembeze omulyazamaanyi. Obubi obubeerawo mu lunaku lumu olutaliimu mukulembeze businga emyaka 6 egibaddemu omukulembeze nga mulyaza. Okuleka abantu beetwale beefuge kitegeeza nti buli omu agenda kukola kyayagala. Mbakubiriza okukuuma emirembe gy'eggwanga lino Uganda. Nate nkyawe nagambe nti amanya nti ali Mustafa Kalungi mu studio sirinzeka ndine mwalimu Jamiru Nsubugono. Tugenda kubanga tutambula ffenna njagala beere nga akubuuzaako ate n'oluvannyuma tugende maaso mu dakiika zaffe zonna tugenda kuba nazo olunaku luno olwaleero. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تذكرون، كما قال سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتيسي وتقوانيزا الحمد لله. nate mumpewoza Pearl of Africa Radio lunaku lwa kubiri nnaku z'omwezi zino ziyingidde 26 mwezi nno gwa mwenda. Ebyo byaffe ebyensi tubala tuli mu mwaka 2017 ogw'Olwarabu tuli Muharram omwaka 1439 gwe tutambuza. Alhamdulillah. mukuze ku lwaliro. Alhamdulillah ala kulli hali. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala awongereza nga tukyali balamu. Amina. Twebaza Allah olw'ebirungi byatuwadde, abafunye ebirungi tubibalizaako ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ongera okumwebaza bongere kubanga yagamba Allah وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. yagamba nti Allah bwe munanneebaza nja kubongera. N'olwekyo tumwebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Olaba abuzibizza ng'okyawulira okyatemya ate nga waliwo banno abali mu mbeera enzibu ekiseera kino, abamu balwadde, abalala bafudde,
nemo bwabanga kyakuwadde chance eyo munango mwebazagako at least nogati alhamdulillahi rabbil alamin nebaza Allah subhanahu wa ta'ala abafunye ebizibu obutuufu temukutukawona kusuubira kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah yatukakasa n'agamba nti innamal usri yusra buli wabeera obuzibu waddawo bwangu togwamaanyi eyo si yenkomerero ogenda kutereera era bwe ziba tezirabise enkya zijja kulabika bwesaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akuwa okugumiikiriza era temwerabiranga zikiri eno nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam tugamba nti bwe tumala okusaala tugambe Allah subhanahu wa ta'ala nti Allahumma a'inni ala dhikrika musabe Allah mugaye nti nyambaako nkujjukire Allah subhanahu wa ta'ala alina kuyamba omukola ki okumujjukira okumwogerako sajja oyinza obbasanga mu paaka waayita ebyalo nga 6 okuva Kampala mpaka Seguku n'abyogera olunaku n'ayogera ebigambo 800 naye nga temuli mu kigambo kigamba nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar Allah akigaba bugabi otudde mu dduuka n'oleeta azikaari kivulaba nti abasajja abakulu batambulanga n'akalaadi akamanyi akalaadi ako sajja ono nga buli wakakwata kimuloweza nti ajjukira nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ajjukira n'akakwata naga nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar n'olwekyo teyali nkola ya mbaka nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kale naye nga alhamdulillah abasala amagezi bonna okulaba nti basemberera omutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala bakikole banga libamala nga mubutuufu omutwala ekiseera nga omuddu tayogedde ku Allah n'atayogera ku kigambo kyonna nti la hawla wala quwwata illa billah ekyo nno Allah akikuwa bwikyo oba olaba tulina okukimusaba Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika n'okumwebaza nakyo bw'atakusaasira oyinza okumala olunaku lulamba nga tomwebazizza olaba Kadija ali awo olaba Muhammad ali awo ayinza okulowooza nti olw'okuba leero sente tazifunye munyevu kamala n'abiwaka yabakyayi okitegedde ekigambo ekyo naye asooka atunulire nti akomyewo ng'ebiyungo bye biramu atambula bulungi akawungu agenda kalya nga kaliko mukene tajjukira nti waliwo abatakalidde ayiteko mu kibuga essaawa 6-7 awo olaba abantu bebajja ne briefcase ne bakakumbalaza najjayo ekiveera nga gulooza agenda kwera kumbayala buli olwo Allah subhanahu wa ta'ala tusaana tumwebaze bannange tetwerabira ebyengera n'eminebe bidde ery'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam khairu khalqillah Allah subhanahu wa ta'ala ekitonde ekisinga ebitonde byonna kyova olaba nti yeesiimye oyo ategeera nti nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nabbi wa Allah kyova olaba nti seeka abantu balwadde nnyo endwadde ennaku zino balwadde kookolo atagambika kookolo abantu balowooza kuba nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam olunaku lumu yali ku jjuma n'alinnya ekitooti n'ayogera amin amin emirundi 3 ekyali kya bulijjo basahaba olw'okwagala okufuna ebirungi n'okubuuza ku buli nsonga yonna ebakwatako gye baalabanga mpya babuuza omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nti ya Rasulallah tukulidde obumiinisa emirundi 3 n'abaga nti ye Jibuliru azze naye mu byaŋŋambye nti ennyindo y'omuntu erwala kookolo oyo yenna awulirwa nga awulidde nga njogeddwako n'atansaalira okitegedde naye kakati omuntu oyinza okwogera ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam n'ali ku leediyo n'atamusaalira otuuka mu muzikiti ne boogera ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam abantu ne basirika kyova olaba nti ebirwadde byeyongedde kansa ayise mu alusaazi ebyo ebirwadde ebisinga tebyalingawo naye bantu kugayalirira kusaalira omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ekyokusatu njuzaayoza buli yenna omusiraamu ataddeyo amaanyi n'ebirowoozo okulaba nti ebintu byabwe bigenda mu maaso ng'ebyabwe ng'abasiraamu okuba nga leediyo eno okuba nti omusiraamu mu njuye palo tevaako okubanga mu njuye salaamu tevaako kubanga byebyammwe nina ku leediyo omu kwe nali nga mpuliriza nali mu takisi tutambula tugenda lwali lwa jjuma musajja ne bamala okusoma erimu ya dakiika 15 ku leediyo emu
oli bwe yamala akalango yazzaako simanyi big pig bamaze okwogera ebigambo bya Mungu subhanahu wa ta'ala ate akalango ke yazzaako nti kakati baleeseyo big pig embizzi zigejje nnyo ate nga Allah tayagala bantu bajeeki balye embizzi kakati leediyo bweri kyomba muzaagazaaki badduha Allah n'olwekyo kino tukikubiriza abasiraamu babeere n'ebyabwe baagale ebyabwe babyagala bayinza okuba nabyo nga tebabyagala bayinza okuba nabo nga tebabyagala kituufu naye babyagale guno mukisa kubanga mwakaabanga kakati ate Qur'ani esiiba eyogerwa erimu muve ku leediyo etakubira muziki zonna muziwulira weeziri n'olwekyo abasiraamu bakubiriza ekigambo kino yonna gye muli kubira ku munne essimu mugamba ateekeko leediyo awulirize at least ayemu ya Qur'an okitegedde naye n'osanga omusiraamu nga tv ya salaamu maka ge tagikola ki tagina munaga nti akugundi teriiko simanyi kwazaamu teriiko simanyi n'otasala magezi kulaba nti ogiteekako bannange mulimu ebyewuunyisa nolwekyo mikwano gyaffe abatuwuliriza mwe weebale nnyo mukubirize n'abalala babeerenga ebintu byaffe babyagala muleete ebirango leediyo muzimanyi zino ziyimirirawo nakuwaayo boolwa omusolo gwa gavumenti ogukola ki ogusasulwa abasajja babanga baateekateeka ekintu ne bakituteerawo Allah n'abawa ebirowoozo lwaki ate kinaaseebengerera nga tuli awo nobanga ebirango bitwale walala ddala toba mutuufu n'olwekyo mbakubiriza mikwano gyange nensanyukirako kwabo abataddeko paawo essaawa eno era ekiseera kyonna nga leediyo yaabwe nze n'omusajja omukulu nga tuva eka abasanda ku masigidi gye tuzimba ennaku zino zonna tuze ne engineer Kamulegera omusajja wa Allah amusaasire ne banne engineer ba Professor Baddu Kateregga ba Haji Sentongo abafaana bwe batyo bakoze emirimu mirungi nnyo okulaba nti obusiraamu bubeera bwa kitiibwa gye buzaalibwa omanye obusiraamu buzaalibwa butambala kati gwomanyi teekayo kyoyagala naye tumanyi nti obusiraamu ebutambala bwe butabaayo ensonga ebaki eba sinnonyi n'olwekyo kirungi nnyo lwakuba nti mulina bubonero bwalaga nti obusiraamu busibuka alhamdulillah tuukayo n'olwekyo mubarakallahu fiikum bonna abayimiriddewo mu kuyimirizaawo kabasanda masjidi mwebale omulimu gukoze era twebaza Allah asaasire ntero nnyo okukozesa ekigambo nti abaana bano kubanga waliwo ababazaala ngera nabo babamanyi baana Haji Abdulkarimu Kaliisa badokita Simuwemba Keeni Allah abasaasire olw'okulowooza ku ddiini yaabwe ne bagikolerera n'abalala batambule bwe batyo lukalu atambula era kyetukubiriza abazadde bonna batekeyo abaana kubanga essomero baalizimba abasajja baazimba essomero okitegedde baazimba essomero kati ekisigadde kyakutwalayo baki kyakutwalayo baana basobole okubeera nti ekintu kye baazimba tekifa togge abaana beetaagisa n'okulambula lwaki oyite butambula nga totuuseeko lukalu olaba omulimu gwe mwakola ki omulimu gwe mwakola wabarakallahu fiikum wajazakumullahu khair alhamdulillah twatandise ne aya ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ega nti ya ayuha alladhina amanu taqullah abanka bakkiriza mutya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya wala tamutunna illa wa antum muslimun temufanga okujjako nga nammwe muli abajeemulukidde amateeka ga Katonda temufanga okujjako nga mufudde muli baki muli basiraamu aya eddako wansi nga kyenjagala tukubaganyeeko ebirowoozo n'abatuwuliriza Allah naga nti wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu mwekwate ku mugwa gwa Allah mwenna temwawukananga mwekwate ku mugwa gwa Allah temwawukananga olwaleero wogenda okwetegereza bino ebigambo si bipya myaka 1439 Allah subhanahu wa ta'ala kyovula bayagamba nti afala yatadabbaruna alquran abange mwewomba mugisoma Qur'ani temugyetegereza ama ala qulubin akfalaha
am ala qulubin aqfaluhu, oba ku mitima gyammwe kuliko ebifundiko ebisaanikidwako nti bwemugisoma temugitegeera. naye Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, mwekwate ku mugwa gwa Allah temwawukananga. Allah naga nti wadhkuru ni'matallahi alaykum, mujjukire ekyengera Katonda kye yabawa. idh kuntum a'daan, bwe mwali nga muli balabe n'abalabe. fa'allafa bayna qulubikum, n'abeera nga yagatta wakati w'emitima gyammwe. fa asbahtum bini'matihi ikhwana, ne bukya ku makya nga muli abooluganda. wa kuntum ala shafa hufratin minan naari fa anqadhakum minha, mwali mu kkale bwerebwe nga mugenda kuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'akubawonya. Allah naga nti kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi, bw'atyo omutonzi waffe Allah bw'atunnyonnyola amateeka ge, la'allakum tahtadun, obooli awo ne tuluŋŋama. nga bwe tunaagagoberera amateeka ga Katonda nga tuli bumu, Allah subhanahu wa ta'ala tuwasuwala ensi tugenda kubeera baluŋŋama. olwaleero neewuunyizza Sheikh Yahya. kiki weewuunya ate? nti ennaku zino zonna nezibaddewo emabega, abasiraamu lwaki tebali kimu? enjawukana mu basiraamu zirikoma ddi? kubanga waliwo enjawukana za masala zaaliwo. tuyina Imam Malik, tuyina Abu Hanifa, tuyina Ahmad ibn Hanbal, baimaamu n'abamanyi ab'enjawulo ab'eddiini mu butuufu balina ebintu bibatakkaanyako, naye tekyabatuusa ku nkaayana nakwawukana ffe ng'abannayuganda kwe tukola ki? kwe tulimu n'obusiraamu bwonna okutwalizawo mu nsi yonna. njagala weetegereza ekigambo ekiri ebbama, engeri abasiraamu gye batibwamu, gye batulugunyizibwa, naye nga ensi etunula era eraba. naye olw'okuba nti tulina ddoboozi lyawamu, tetulina ddoboozi lya mwanguka nti twegattira wamu, twagabanibwa nga tutegedde, bino bisobola okubaawo. kyova olaba nti ne mu Uganda nakyo kisoboka. ne bakwata gundi ono n'akuba endu n'asanyuka, ne bakwata Zubairi, Ahmad n'akola ki? n'asanyuka. Budala n'afa, ate ne bakwata Jamiru. ebyo ebigambo bibanga bibeera mu Uganda n'ensi y'obusiraamu okutwaliza ewamu, tuba situgenda kutambula. kiki ekiviirako abasiraamu okuba nti twegatta? so nga bamasheekhe bonna ensonga eno bagimanyi era bagiraba, naye kiva ku ki? lwaki embeera etambula bweti baganda bange? kubanga waaliwo emabega yonna embeera eyalinga enkaayana zaabeerangawo eza masala. abasajja batandikira mu mataali. mataali masiraamu si masiraamu. ebyaliwo byakola ki? byaliwo. ne batuuka ku kukkaanya nti akuba amataali agakole ki? agakube agaleke. lwaki? tusobole okukuma obuki mpaka okunnyonnyola okutuufu lwe kulikola ki? ekulijja. abasajja bagumiikiriza ne tujja n'embeera. akuba ekyokulabirako, mawuledi zatandika mu myaka gya 7 bwe tuba tutuwerabidde. gwe mulembe zaaliyo. naye kakati osooka ne weetegereza lwaki abasajja abatandika mawuledi baali babalaki? kubanga bwe baba nti abasajja bano Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abasaasi nti bebigendererwa byabwe byali ki mu kutandika omukolo gwe baatuuma mawuledi? era lwaki bagutuuma mawuledi? kubanga mawuledi omuntu kyasooka okutegeera nti mazaalibwa gaani? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. naye waliwo mawuledi ezikolebwa nga Ramadhaani ekola ki? eyingira. nabbi awo aba yazaalibwa. nabbi aba yazaalibwa bwatyo olwo kwa Ramadhaani ng'eyingira. n'olwekyo emikolo mingi egikoleddwa, naye tutunuulire ki? ago gaba mannya. naye abasiraamu bwe baba bateekateeka omukolo ogwo nga baagala okuŋŋaanya basiraamu bannaabwe basomereke wamu, era emigaso baagirabako era baagifunamu. mukyo
lwaki ndeeta ekigambo ekifaanagana bwe kiti nti oba oliawo nti enkaayana zino tezaalingawo mu biseera eby'emabega ez'abasiraamu okuwalaggana ne tezaalingawo nnyo nezaaliwo ezituusa abantu okubeera nti balowooleza n'okwerowooleza nti oli budala yasse Jamiiru, Yahaya yasibye Kamaadi. Ezo tezaabeerangawo. So nga Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti innama almu'minuuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Yagaa nti abakkiriza babeera baaluganda, balongoose wakati w'oluganda lwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yakimanya nti wateekwa okubaawo obutategeeragana wakati w'abuluganda bameka ababiri. Allah agati fa aslihu baina akhawaykum, mulongoose wakati w'oluganda lwammwe. Abaffe abasiraamu mwe kiki ekituganye okubeera nti tubeera tulongoosa wakati waffe n'oluganda lwaffe ne lubeera nga weeruli. Lwaki kibeera bwe kityo ne tukaddiira mu fitina eya buli kakedde? Kiva ku ki? Kubanga waliwo ensonga Seeka Ahmad Seeka Yahya z'oyinza okutunuulira tugambe nti byanfuna bye biviiriddeko obuzibu abasiraamu okuba nti baawukana nga tebalina ssente, obanga baziina nga ze zibaawula, nga banayeegaana, nga nakyo kiviiriddeko obuzibu. Kuba tekisoboka okuba nti kasozi k'eno waliyo abawalimu, n'akeeri kaliyo abawalimu, na wano waliwo abawalimu, nga sekitisi zaffe bw'ozimanye eziri mu Uganda. Bino tebisomwa, tebabisoma, tebabiraba. Bwe babanga Allah subhanahu wa ta'ala aga nti ya ayuha alladhina amanu atii'u allaha wa atii'u rasul wa ulil amri minkum. Allah yagaa nti abakkiriza mugondere Allah n'omubaka, n'abo abalina obuyinza Allah bawadde obukulembeze mu mmwe. Ne Allah agaa nti wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Bwe muba muyina ekintu kye mukaayaganyeemu mukizza eri Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuuna billah, bwe kibeera nga ddala ekibakaayanya kukkirizaani Allah subhanahu wa ta'ala, ensonga zaffe tulina kuzizza eri ani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kisoboka kitya? Lwaki ezaffe tetuzizzaayo? Era nze ngenda ne ndowooza nti twandibanga tukuuma bifo naye nga bannannyini byo bajja bitya ng'abasiraamu abaliwo ku mulembe ogw'olwaleero ng'alina agamba nti ow'e Kampala mukadde tasobola kusaalira Kibuli, ow'Ekibuli tasobola kusaalira Kampala mukadde, ow'e Nakasero tasobola kusaalira Kulokotawa, ow'Kulokotawa tasobola kusaalira Mbasipirika, nga oli okukulaba ng'osaaliddeyo buba bulabe, era batandika okukubuula nti otwamulabyeko agenda wa ow'ekirabo ekigambo ekyo Sheikh Yahya n'abatuwuliriza. Naye lwaki kituukawo? N'olwekyo baganda bange nze ngamba nti bwe gaba nti gandibadde mas'ala nti era tulina okutuula wansi nabwo ne gatunuulirwa, kuba tosobola kulowooza nga muntu mulala, endowooza eyiyo ndala ku y'omuntu omulala. Tetusobola kufaanaganya ndowooza kubanga abasajja Allah subhanahu wa ta'ala byawo okutegeera ebigambo bya Allah babimanya. Abu Hanifa n'atakwatagana mu kino n'oli, Maliki naye n'akwata kike, n'ono n'akwata kike, naye baasigala bali buki bali bumu. N'olwekyo tukubiriza omusiraamu yenna ali eyo nti bamasheekhe mukole ekisoboka okulaba nti enjawukana z'obusiraamu ziggwawo, tusobole okutambula ewamu. Bwe tutatambulire wamu emitawaana gikyeyongera nga bwe mulabye olwaleero. Abantu bakyakalanyiza bye mukyakalanyiza era entambi za TV muziraba nti abantu bamala kubeera wamu ne bakola omuzinzi, basobola okuba nga 8 naye nga bakoze eki? Nga beekutte wamu, embeera ne bagikyusa. N'olwekyo lwaki abasiraamu tetuba mu mbeera efaanana? Abantu abagezi darul mafasidi muqaddamun ala jalb al masalih, bakulembeza okujjawo obubi, bakulembeza okujjawo obubi ku migaso gye baagala. Abantu abagezi bakulembeza okujjawo obubi ku migaso gye basuubira mu kintu. Sobola okuba ng'olaba nti walifunye emigaso mingi mu kukyusa gavumenti, naye ng'obubi obugenda okuvaamu mu mbeera eyo obisinga emigaso gye yagala n'ogumiikiriza olw'obubi okuba nti bungi. Sajja asobola okuba nga alina siringi nga wabbeeyi wabyo olwawa ayagala kuwasa muwalawo nga bw'amuwasa buli kimu kyonna ekyo, naye ng'agenda kumusiga siringi, ne weerekereza emigaso gy'osuubira mu musajja oyo n'otamufumbiza mwana wo olw'obubi obungi bw'osuubira. N'olwekyo okujjawo obubi kwe kukulembera emigaso abantu gye baagala, gye twagala. Uganda mugitwale nti si ya muntu omu, emirembe gy'abantu abangi gye gisinga
emirembe gy'omuntu omu oba babiri ntegera kisa bulungi gamba siri munnabyabufuzi naye njagadde ndibategeeze nga munnaddiini omumanyi omu yagamba nti obubi obubeera mu lunaku lumu olutaliimu mukulembeze businga obulyazaamaanyi obubeera mu myaka 6 egirimu omukulembeze omulyazaamaanyi. Obubi obubeerawo mu lunaku lumu olutaliimu mukulembeze businga emyaka 6 egibaddemu omukulembeze nga mulyaza. Okuleka abantu beetwale beefuge kitegeeza nti buli omu agenda kukola kyayagala. Mbakubiriza okukuuma emirembe gy'eggwanga lino Uganda. Tugende mukuumulako nga tutunuulira embeera ey'okutambulira awamu ng'abasiraamu nga bannayuganda. Ebyo what is way forward? Alhamdulillah, ekyokukola kiri kimu. Allah subhanahu wa ta'ala ekitulaga nti bwe muba nga mulina ekimukaayaganyeemu mukizza eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Sheikh Yahya ekibuuzo kigenda kujja eri buli muwalimu yenna, naye gwe nnakibuuzizzaako bandaga ansi eri emu. Kubanga ebitutawaanya n'ebitutabula ng'ovuddeko embeera zino ezibaddewo n'eziriwo naye ey'obutakkaanya wakati w'abasiraamu nga bwe kyajja emabega nti abasajja abakulu badda saidi n'abavubuka ne badda ki ne badda saidi. Ekyo ekintu kyatukosa nakati kikyatukosa abasiraamu okwawula emizikiti nti bano batabuliiki bano si baki bano oba bakayita bakabalaza babayitanga batya nga waliwo ababeera n'ebirevu n'abatabeera na biki naye nga bonna baki nga bonna basiraamu. Ekibuuzo kiri nti omusajja ono asoma mawulidi musiraamu si musiraamu? Naye ansa yonna gye nnaafunye eraga nti omusajja ono muki musiraamu. Asoma buluda musiraamu oba si musiraamu? Balaga nti muki musiraamu. Abaffe situsobola kutuula wansi ne tuteewereza bweereza muntu kuyimirira ku kituuti n'alagiriza nti oli asoma amawulidi abaakoze ekivve obusiraamu abaabuvuddemu. Lwaki tetutuula wansi? Kuba nina omukolo gwe nabaddeko ebutambala ewa jjajja wange Kasaliko. Nagubaddeko gwabadde gwa kusaba gwa dduwa zino ez'abafu. Nabaddeyo Jamiru Nsuuga nabaddeyo. Bwe ntuukayo njagala okuwa ekyokulabirako n'abatuwuliriza. Natudde balina ekitabo kya Burda ekya Mawulidi kisomwa mu mikolo egyo ne Qur'ani nazirabye nga zikola ki nga ziri awo. Naye tulina ebintu ebi, tulina ebintu bibiri, tulina Qur'ani ne sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ekitabo kino ekyokusatu kino ekya Mawulidi kya imaamu bamuyita Busiri kya imaamu ani yakitunga ng'ayogera ebikwata ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Naye Sheikh wadda bwe yayimuse yagambye nti yabeese ekigambo kino nagamba nti mwalimu Nsuubuga ng'agamba nze abantu balowooza nti wano oli mbega toli naffe. Okitegedde ekigambo ekyo? Naye njagala okubuuza abaabadde ku mukolo baabadde baki? Bakatoliki basiraamu? Ongoberawo ki? Era mbegaani era obwambega mbukola kwani era ani gwe mbukolera? Ekyo nakitunuulidde nti ekitegeeza nti embeera eno eyinza obutatuvaamu. Omusiraamu okujja mu mukolo gw'abasiraamu ne bamwekengera nga bamulabira ddala nti aliko obweyolefu obulaga nti muki. Kubanze wali we nabadde mu lujja lwa jjajjange eyansomesa Qur'ani, naye okuba nti ate babadde tebaagala ŋŋendewo nga bannyinaze bammange bonna bali awo bakkojjange kubanga we nakulira. Naye ne banneekanga ne bagaa nti bagamba oli mbega. Era Sheikh wadda disitikazi namubuuzizza nti mbegaani era mbegeraani? Musiraamu anti temutegeerekeka kutya. Era kyakubiri nti mwagala okujaddada ekintu kituvaamu. Ekintu kiruwa kyovaamu? Okujaddada enkola eyo ate nga enkola eyo ebadde etambudde.
ebadde etambudde ng'eragawa lwaki oyagala okuleka banno mu bubi lwaki olowooza nti waliwo abantu abateekeddwa okuba nti bo bakola nsobi kankuwa ekyokulabirako nti okimanyi nti olwaleero ensi eno ey'abasiraamu oba ensi yonna nti abavubuka bakola ebitundu 95 ku 100 kaakati bw'obanga ddala olese abasajja abakulu bagenzi baggwamu mu bitundu by'ebyalo gwe njagala otuukeyo njagala bonna abasiraamu abalina enkola entuufu batambuleko mu byalo batuukeyo basange abawalimu abasaaza abantu okitegedde nabadde mukadde wange shekamulege ebukerere naye omukulu guladdeko gwali gwakikuloza natunuulidde abawalimu eyase omukulu w'ettwale ly'ebukerere yabadde bweyagambye nti yakabeera kutwala emyaka 35 naye 35 nga atunyumiza obusiraamu bwe bwali ku bukerere nebazze nga babutembeta okutuusa olwaleero era kibadde ogamba nti olatudde mu kidaala kitabaddemu nga ndaba abasinga obungi bonna basajja bakulu kale abasinga obungi abadde okumpira nga basajja bakulu naye ng'ate abeetolodde wonna abajjuzaawo bavubuka kakati sheekhe oyo yose ekigambo ekyo njagala buli musiraamu yenna akitunuulire nti tutajetinga ki sheekhe wadde ani gwagenda okulekawo seeka Kaluma agenda kulekawo ani kakati oyagala kuddira lindako katono oyagala kuddira era abavubuka bakwate ebikolwa ebitateredde bulungi nabo batukose emyaka emirala 4 kitegedde oyagala nti singa sheekhe mukulu avaawo nga waliwo enkola ebaddewo eyeetaaga okutereezebwa ate gwe omwesambye okitegeera ate atendeka omulala ajja era naye agitambuza emyaka 4 gwe tokiraba nti kyandibadde kyabuvunaanyizibwa emyaka gy'okubeera kuba kati bwe mubeera mu myaka gye gimusobola okukwatagana ne mutegeeragana okitegeera sheekhe yaya kati bino ebintu byetaagamu ekibalo nga bwe mwakwata ekkubo naddala mmwe abasiraamu mikwano gyange ne mugenda ku kasozi akamu ku muzikiti ogwali gugambirwa nti tegusaalirwamu kubanga guliko ki kabuli lwaki mwagendayo era lwaki mwatwalayo abantu mumanyi nti abaagenda bamu basigalayo era bwe twavaayo ne mutukulembera mitiritti kaaka tuli luddawa era tulina sayidi gye tukola ki lwaki tugendayo ate nga abeeno sayidi bwe bategeka emikolo ate tomukola ki temugendayo kigenda tutwala okubeera ewamu okiraba nti omusajja kyeyabuuzizza wali sheekhe wadda nti oli bagamba oli mbega kisikizo nnyo nakyo tewali muntu gwe batwala wa awantu wonna w'abasiraamu weebale awantu wonna w'abaki awantu wonna w'abaki abantu wonna w'abasiraamu ekigambo kino njagala nkyogere nti amaddagambo go agaabaddeyo omwaka guno nagenzeeyo naliyo okwo nentunuulira ebyayogerwa n'ebyaliwo n'ebyakolebwa n'erigimu y'abantu abakola ki abaaliwo neŋŋamba nti nedda omukolo guno nga bwe gwategekebwa kyandibadde kyetaagisa nti katugambe nti jamaiya Sheikh Sulaiman Kaketo naye n'akulembera be bandisoose ekibuli okujjuza enferwa enkola etya ati kakati kyenjagala nkulage ffenna abasiraamu nti ffenna tuli baki seeka ffenna tuli basiraamu okujjako ng'oŋŋamba nti omusajja agenze ku maddagambo go si masiraamu kuba kiri kikozesebwa amaddagambo go galiko maddi naye abantu banoonyaawo ekintu ekiyinza okuŋŋanya abasiraamu waki awo mu kuba natunuulira abantu nga baali bayinza okuba nga bawera obwakakadde
kuba baali bayitirivu oba bajjawo naye baali bangi. Naye mu kyo kye nayigamu ne nga nti bwe babanga abali wano basiraamu lwaki waliwo abatalabikawo n'ensonga ekwata ku buki ku busiraamu okutwalize wamu. N'olwekyo nze nkubiriza abasiraamu naddala abavubuka kubanga eno ensi yabaki olwaleero ensi yabavubuka. Sheikh Yahya akkiriza kola ki kirizagaana nti ensi yabaki yabavubuka. Naye ebbanga lifuna amala nga twesambye abasajja abakulu tugenda kutomera ekiteetaagisa, tugenda kutomera nnyo. Lwaki twesaana okuddayo wansi ku ground tubale ekintu kino buto. Naye embeera y'okusikaŋŋana omugwa n'obulabe wakati waffe ng'ate ffenna tuli basiraamu tegenda kututwala mu maaso. Kyenkubiriza abasiraamu nti sala amagezi okulaba nti oyunga oluganda lw'obusiraamu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ekisemberayo ddala kwe okusonyiwagana. Kubanga ninawe nali nakino era kyetaagisa. Ninawe nali oli n'agamba nti tulina okubeera obumu twegatte, oli n'abuuza nti twegattira ku ki? N'akubuuza nti twegattira ku ki? Tamanyiko twegattira nti twegattira ku kitabo kya Allah, kubanga ensobi zikolebwa buli bantu. Oli bw'aba yakola ensobi bweti efaanagana bweti, gwe tolina nsobi ndala gye wali okoze. Allah kyavaga nti khudhil afwa wa amuru bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Musonyiwe, tusonyiwagane. Bwe tutasonyiwagane ne Allah subhanahu wa ta'ala tajja kutusonyiwa. Omuntu yenna agamba nti nze sijja kusonyiwa gundi, naye weeteekereteekere Allah okuba tagenda kukola ki? Tagenda kusonyiwa. N'olwekyo tusonyiwagane abasiraamu tusobole okutwala eddiini yaffe mu maaso, kubanga kitegereka nti okubeera ewamu kitutwala era kitutwambuza olugendo oluwanvu nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala. Enjawukana tezirina kye zigenda kutugasa mu mbeera yonna. Njagala mbakakase nti ekitugatta ffenna ye shahada. Ekitugatta ffenna ye shahada. Toyina ngeri gy'ogenda kugoba muntu yenna eyagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Ebyo biina kye bikosezza mu community statement njalo okuwulira. Bikyatukosa. Ebbanga lye tunaamala nga waliwo abalongoosa ng'ate waliwo n'abalabibwa nti balongoosa, ate ng'abalongoosa tebagambye ku bana abatalongoosa nti tulongoose. Lwaki buli omu ayogera nti lunayirongoosa? Nedda. Kubanga ebbanga lye tumala nti gwe olinganga alumba obulumbi. Lwaki situbeera wamu? Kubanga nze kisinga okunnumya omutwe nga nze kwe kuba nti omusiraamu asobola okutegeka omukolo, basiraamu banne ne batakugendako, ate n'osanga ng'atali musiraamu ategese omukolo nga kuliko n'ebivuga oluusi ebinyiiza Katonda, ate ng'omusiraamu agenzeewo n'amalawo n'eddakiika eziwera essaawa. Alhamdulillah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugatte. Allah subhanahu wa ta'ala yalina obusobozi ku ekyo. Naye naffe tusale amagezi okulaba nti kuba Allah yatuwa amagezi agategeera tukole ebisaanyi, tuleme kulowooza nti waliwo abateekeddwa okubanga bo basobya ng'abalala balongoofu. Ekyo kijja kutuzikiriza ebbanga liwanaamala nga waliwo abalongoosa ng'ate bo abalala tebafiiriddwako okuba nti ofuna obulumi okuba nti balongoosa. Insha Allah ta'ala batuwuliriza mwebale kutuwuliriza. Tusaba Allah tusinkanye omulundi oguddako, naye nga tulina okubeera obumu okutwala eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala mu maaso. Tumira mikwano gyange mwenna abeeka abasanda mwebale butambala, mwebale kukola ekisemberayo ddala kyekigambo kya LCs. Kibadde kyati abantu basaanye okutwala ensonga ya LCs nga kyamakulu gye balina ddala abasiraamu. Naddala sebo kategeere naddala, kubanga omusiraamu ono bw'aba akulembedde abantu enjawulo ebeera nnene, kubanga twabalozaako, kubanga Amini bwe yakulembera ekyaliwo omwakira. N'olwekyo omusiraamu bw'aba akulembedde kiba n'omugaso munene. Abasiraamu mujjumbire, abalina obusobozi mugende mwesimbewo mu LCs musobole okubeera nti obuyinza kikulu nnyo okusinga ekitiibwa. Obuyinza kikulu okusinga
ero si buyinza kubanga ne imaamu yagenda najja ebbaluwa ne bamukonerako nga batamukonerako bbaluwa ya stampu ya LC tajja kufuna passport. N'olwekyo omusiraamu wenna okubirizibwa okujjumbira okulonda ku LC temukuzanyirako naddala ewali muganda wo ne mukwano gw'omusiraamu. Ekyo nkikoonako essira kubanga musaana mukwasibwe ku buvunaanyizibwa ensi erabe obusiraamu bukulembera eggwanga insha allahu taala kubanga ekyali omwakiraba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.